Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay mikwano bwetyo mwebale kubanga mwekuumiddeko wano ku channel yaffe yawunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tukyafollowinga surprise eno yatusumbuyemu kubanga tunoonya mwana muwala Sharitah. Naye nga tuba tukyanoonya Sharitah, Beni n'atuyita kaguddeyo ng'alina ensonga ze neŋŋamba kansitukiremu tujje eri Beni atubuulire. Mwamulaba mwenna Beni Bambi omwami oyo omuzimbi eyali maziga olw'omwagalwa we sweetheart we Sharitah n'atuyita tujje twogeremu atubuulire ensonga ze. Sinnamanya nti kiyaŋŋaye madamu Shifa nsaba singa nyina engeri gye tuyinza okwogeramu nenkulaba nkwetaagamuko. So byebigere bino gye tuzze olunaku olwaleero n'ekirala tulabeko comments and reactions from the audience kummwe ba viewers baffe abalabye show. Naye nga bwentyo nga ntuuka eri Beni mbajjukiza nti Hypex Studios bali located at Najjana Nkumbi near Cobbins Motel Sabala Road be bokka bakafulu b'okkuba ebifaananyi ebirungi ne videography ku mikolo gyonna egy'enjawulo gye weetaaga okuba ng'oteekateeka obasanga ku 0754 ziri namba ku screen muziraba oba n'osanga ku 0789343802. Ate nammwe abakola video coverage nga temulina byuma cameras byuma birungi drone bikiba bapangisa ebyuma bakubire kweyo namba bagenda kuwa screens ezikola ku mukolo gwo kyomanyi ekikola ku mukolo ekigwa mu ebyo bagenda kuba bakwasaganya aba Hypex Studios birthdays weddings kwanjula kuhinjira bridal shower baby shower name it kasita gibanga mikolo bwentyo ngenda kusanga Ben still musanze wanera wakolera ku site mbajjukiza nti ababonga Comfy Homes ate nga Bambi batutegekedde ekifo wetusobola okubanga tuwummulira obulungi ennyo ddala ne tulirakisinga ne tubanga bannange ddala nga onyumirwa akasenteko nga bwe kuba kuwummula mu butuufu oba ogenze kuwummula. Ate nga bali listed on Airbnb basanga ku 0772461976 oba basanga ku 0701260881 oba basanga ku +16175952751 babayise Bonga Comfy Homes. Don't worry about the security waliwo ddala obukuumi obulamu bwo bakuumira ddala bulungi nnyo. Don't worry oba otambudde ne ssente nnyingi tebagenda kumenya waliwo security gulugulu wayonjo internet eri very fast and don't carry anything apart from your clothing. Just packing a suitcase yo ogenda owummule ebisigadde byonna entebe dining biki everything is there. So you're even allowed to host other people, your friends, relatives, also okutegekawo birthday party era ng'omuntu ali ewaka. Of course okiwulira ekigambo nti homes bekwate mukwane namba ziri ku screen tojja kwejjusa. So katugende tulabe Ben. It's late obudde buzibye naye wetufunidde akadde twogeremu naye alina ensonga ze yampitidde tulabe because Sharitah akyanfuukidde muzibu okufuna and katulabe ate Ben kyagamba mutugoberere temubaako. Abeenu mwami Beni buno obudde beebase dda abeenu bannaaye mujye baleke eyo kale mwami Beni mwagalako tumusange eyo tukusange eyo munda gye baliko ssebo kale gye baliko ntuuse bannaaye ntambudde kiro leero mbadde mmanyi sikyazze nga nzijja bannanga nti nange binkwata bimpanvuwako tugenda tuula wano wanje kale kale tewana akatebe tutuuleko wano munda waliyo bannaabwe beebase dda bebakola nabo bannange ompise kaguddeyo kyeka si birungi boleka byatabuse tontiisa ate bane gye bali bannange kikambwe ngenza
okuyita ojje nansonyiwa okuyita n'ojja ekiro ogenza okujja nga kikambwe wotuukidde mbadde nakamala okugira ne Sharitah ku ssimu ng'agamba ebintu yabirabye anti nze mbadde nkyamunoonya nga mbuzi nga mukambe muzibu naye bulijjo ennaku zino dde mukubira natakwata naye olwalabye yakubye n'okkuba bwe yalabye n'akuba n'agamba ebyo ebyokumuteeka okwo tabyagalira naye twamugeddeko bwogezi tetwalaze na bifaananyi byenkozi yategedde nti tugenda munoonya ate tumutwalire surprise oba kuba yagambye tebageza ne balinnya ewaka sibalabayo singa kisoboka n'ebyo nze muggyemu erinnya lyange mukole ebyammwe naye twayogeddeko erinnya limu tewayogedde gonna wayogera amannya ge gonna saagogera gonna n'ekifaananyi kye tetwakiteekayo tewalina kimu kirana Sharitah alabika alina nsonga ze oba n'ebiri teyabyogeddeko gwe ebikulumya omutwe kuba awo wandimubuuliza nti ly erinnya lye tolyagalamu nabimubuuza naŋŋamba musooke munzigye ebintu ebyo bwe tumala omugjamu atugambe vidiyo muzisiimuuleyo then bisigadde tujja kwogera nemugaa asooke twogere ku bino n'ekiri we tukikolako ku biro biri ebintu bya process naŋŋamba nze biki sooke tukole kino munzigye ebintu byammwe saagala kuddamu biraba biki bwedda nkubirawo nga nkubaayomba naaka nsooke nkubire ku madamu Shifa akikomusooka akomewo tulabe kyekyokukola kati gwe obadde ogamba oti naye wandyagadde tubiggyeyo olw'okuba omukyala yanyiize wadde ng'omukyala ye mbadde mwagala naye kubanga mu butuufu kitunulemu naawe bweŋŋamba mbiggyeyo kyemmanyi nabitadde okwange naye kati wabaawo aba TikTok ababisalamu abantu nga 400 ogenda genda ogamba omuntu omu mwenna mubiggyeyo kitegeeza nze ogenda binzigisaayo ate bali abalala basigale nga bo babiina kati nange munaaye mba sigenda biggyayo ate nyini ngezezaako kimunnyonnyola nemugaa kati nze vidiyo gyoga nagirabye ku mukutu ku YouTube naye nagirabye ku TikTok ng'ate omukutu si gugwe nga sinagwange nga nawe ndabye ku TikTok ng'oli yabusazeemu obupaati ng'omukutu si gugwe ayinza n'okuba ng'oli onanyine mukutu ogwo olwoluusi nga talina communications na madamu Shifa tayogera nga n'omumanya tamumanyi nga sibamanyi nange abamu ngwako bigwe kimunnyonnyola nga ndaba takitegeera kati tugenda kwogeramu awo ebirala naye mbadde wasomye ku komenti z'abantu twazisomye kati munnange kampiteko wano just bukomenti obutonotono ku bantu baffe abateesa osanga tusangamu kubatuwa ku magezi kuba twakoma twebuuza nti bane batuwe ku magezi kati waliwo wano abazze boogera ne boogera kati waliwo ono yeeyita user yagambye Hope Shifa our career can love and keep this man. Career is patient and hard working. The man needs a serious love. Naye bannange tuyina career nno baamulabako kuno twamuleeta ku mukutu kyokka nno career gwe bakwagaliza mbu asobola okukwagala career alina abaami aba omwami omumudiika alina n'omulala bamuyita Junior bane career wa Junior omwami we omu ye Junior kati career yakomya atuloopa emisango gyo juzi nga atuloopera mbu Junior yakoowa ebyokufumba ebyokwagala ne musanji we omulala kati Junior ennaku zino yeefunirayo naye yagenda ewaabwe Rwanda ne yeefunirayo omukyalo omulala naye okumanya abantu batemu ne bakugamba mbu career asobola okukwagala bw'onaalaba ku career omanyi kye yakola Valentine career ku Valentine yalina abasajja 2 kati omwami we Junior najja ndoopera emisango neŋŋamba career lwaki walesa Junior waffe n'ogenda out n'oli omudinka n'oleka nga Junior aluma omutima manyi career we yagamba anti ono Junior yampa necklace kati ye n'adde mwambadde mu bulago kati nganze bwe naaba ne kano ka necklace
Valentine nemba n'omusajja omulala kati ne ngamba kasitono gwe wampaka nekiresko kekabadde mu bulago nadde nkukuumidde wano ng'oli mu nekiresi tulanga kereya aba muzibu nembutuufu bagaye kereya waffe alina omukwano mungi olaba asomba nejinga abasajja ababiri kati ne bannaye abateesa nammwe kati bannange ono yabiteesezza yeyuza SM1 naye nga abantu bo bambi bateesezza. Waliwo Justin Nachi we bali kuteesa yagambye nange ntwala omukisa guno okubanga nga bagamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu bamikwano. Yesu yebazibu. Kati oba tugamba tuve ku laavu sikitegeera. Kanyesige Jacqueline yagambye bambi kisajja kyattu kyokka kiri handsome naye abawala mmwe mwabaki he has true love bambi ka Yesu Kanyesige Jacqueline yagambye oli handsome. Kati waliwo peace ye yagambye hope those boys can go out of country and work more money. They have a very good heart are so good and they have good friendship to each other. If the girl doesn't want him, let him stay working. Peace ndoza asobola okukola connection zino ez'ebulaaya zayogerako kuba yagambye mbu yabalabyemu omutima omulungi ate muli hard working nga ye awa amagezi nti musobola ogenda ebweru n'osooka muba neweesonyiwa omuwala. Nakyanzi Justin yagambye hope nyumirwa nnyo ebigambo by'obuulirira abantu bambi. Thank you so much, you're welcome. Tuyina Joy Mam yagambye bambi this guy is so real, even his friend bambi yabaagadde gwe ne mukwano gwo. Ne ladies, why don't we be humble? Nga yeebuuza lwaki abakazi tetubeera bakkakkamu. Yalabye muli bantu balungi ne mukwano gwo. Kati Shami yagambye I wish I can get a friend like Benny's friend in his real bambi yagambye mukwano gwo ali real mbusinga naye afunayo friend ng'owuwo kyo nze nyine boba ku mikwano gyange sibagabana kibba mikwano nga beetala ate bwe babba batwalira ddala tebata kibba mikwano beetala nze sisharinga mikwano mbawubira nnyo. Kati Kyomugisha Jacqueline agambye power of love is equal to power of grave. Ben, stay strong, work, live lady, she will cry later. Mbutumuleke Sharitah ajja kaaba oluvannyuma mbufokasinge ku mirimu. Banne Sharitah tetumujajenga nnyo nga naye nze nyina omusinkana wadde yalabye bino surprise tuba twagisse naye nze ngenda noonya Sharitah mu ngeri yonna gy'atansuubira. Nkyamwetooloola mpola mu banne ngenda mulaba twogere tulabe sayidi ye kubanga twagala omanya ensonga tetugaanye musobola okweta naye mwete ng'otegedde okitegeera. Kati ono agambye Nabbo wa Silivia agambye bwe bamanya mbuno tubaagala nnyo nga batujooga nze laavu yange yaddala nasigala jjuwa Yesu atayiwa. Bannange abasajja abalina laavu nga Beni bakyaliyo Momo baby bw'agambye tuli batono twasigala ne tuli batono lwakuba oluusi osanga nga gw'oyagala si yakwagala bwe buzibu obwo. Era Momo n'addamu n'agamba oyo Momo baby bambi Beni kyokka every man called Beni baba ne laavu kyokka babeera bampi. Yakulabyeko ng'oyimiridde ne bannayenze ngana nga Beni si mumpi nnyo. Beni ansinga obuwanvu. Namugabo Justin 123 yagambye that's why some girls batomera kubanga bafunye abapya so nga tebamanyi batutte misota egigenda okubabojja. Mukama yanditubikudde amaaso ag'omwoyo ne tulaba before making mistakes. Oyinza okulaba alina ssente n'olekawo omwavu kumba omwavu yalimu amagenda go. Oyo bw'atyo Justin bw'agambye. Shami agambye but was okutema ensingo in ndalimba really necessary. Ne bannange Mukama kati gwe ekyo kyowalabye mu video mune mwalimu atema ensingo. Shami Mubiru agambye kisebo ate kisajja kikakkamu naye ebiwala mmwe mulabe
mulaba omwana w'omukazi bw'alaaja na Beeni. Guma and work hard. Kino kikuwe ekyokuyiga abakazi si mmere. Ne banne talina tetunnamanya mukazi kyakoze. Beeni sigenda salira Sharitah musango. Naawe kennyini ogamba wawulidde nti waliyo emikolo. Tonnagikakasa. Kati sigenda kusalira ani? Kituufu ekyo. Naye amawulire nagajje mu nsonda ezeesigika. Osanga naawe wajje mu bawala abalina anooli mikwano gye nga naye bakwegwanyiza. Nagambye ko nti najje mbawala. Towangambyeko. Gye wannakandi 414 agamba but you're still young man, you work harder, love will chase you. Mbukola nnyo love egenda kugoba. Abawala bakugobe nga bukye nga be bakwegayirira. Namugula agambye my friend Jesus is the way, truth and life. Amen. Scovia Pretty agambye bannange Ben, come to me. Nze nkusiimye wamma va ku Sharitah. Nze I'm here for you baby. Nange wuyo Scovia Pretty bwagambye bannaye Ben. So mwami Ben, comments nyingi tugenda tuuka nga tuzoogerako naye nga Bambi nabagambye muweereze ebiteeso. You can record yourself. Tugenda kuba tubawa ebirabo. Tugenda ku awardinga the best abasinza okuteesa nga gw'otulaze nti mu kuteesako olabye video from the beginning n'olaba wakati n'olaba ne end like ng'omulamwa ogulina. Tugenda baddiza coming this festive season mu December wona January tugenda kola give back. Kwata essimu yo ngono bwe yakoze gwe ngendo baweereza kabateeke waawo mulabeko. Owe Kampala nange ngonyirira bitya. Owe Kampala mama abadde agamba owe Kampala yakuwadde erinnya Bambi owe Kampala naye Bambi abadde munyiivu omuwala yaleka yamukola ebintu bingi n'anyiiga naye amusonyiwe kikyo kati kitakakola bintu bingi amusonyiwe kubanga ng'omuntu naye yanyiiga of course yanyiiga ng'omuntu yenna bw'onyiiga naye amusonyiwe obulamu butambule kubanga bw'atamusonyiwa aba asiba mikisa ye yennyini maama aba asiba emikisa gye naye bw'amusonyiwa kisobola okukeera amusonyiwa obulamu bugende mu maaso. Manyi bino ebintu bya nsi ku nsi just tuliwo kaseera ate akaseera katono nnyo kati akaseera ako tulina okakozesa. Bw'okakozesa obubi musange wa Katonda, bw'okakozesa obulungi mpeera ewa Katonda. Ekisinga byonna kusonyiwa. Amusonyiwe omuwala obulamu butambule kyekyoka. Nga bwe mulabye bwateesezza kwata essimu we recording oteese olabe nga okuva otulage nti olabye from the beginning wakati ne end ng'oteesa ku nsonga za Beeni. Mune tuyigiramu tweyiga kati naffe twagala abagoberezi baffe betuludde nabo mbe nga nammwe mulabikako abandikyagadde record yourself and send. Tugenda batteekayo obubaka buno ebiteeso byammwe ate birimu okuwangula. Abantu bagenda batuwa amannya gaabo abasinze okuteesa. Bw'oweza abantu abakulonze ne bawera tugeze 50 oba 100 abalabye video yo ng'oteesa kitegeeza oyingidde mu bawanguzi baffe betugenda okuddiza tubakolere free surprises this festive season. So muteese ku nsonga za mwami Beeni. Ebiteeso bikyali bingi nnyo, so naye njagala mwekwate ng'oyogera eddoboozi liwulika bulungi liri loudly nga ne by'oteesa bitulaga nti video gimanyi. Waliwo abateesa ng'osinziira ku komenti z'abalala bye boogedde, oba abateesa nga tolabye gye bitandikidde n'otuukira ku end ogenda kusuba okuwangula. So Beeni kyoyitamu nkitegeera omukwano gukuluma. Ffenna embeera eyo tugiyiseemu bannange, laavu eruma, laavu eno eruma naye byonna Katonda aba n'ensonga. Nze sigenda giving up ku nsonga z'okunoonya Sharitah. Ngenda munoonya just nja mwegayirira ajja kumpa sayidi ye nkimanyi.
twogere tufune sayidi nga tetunnasalawo mpaka tunatuuka ku kisembayo tukkirize nti kati Ben Sharitah amutadde amuwaddeyo. Komenti zikyali nnyingi naye olaba network abaana bakwepikidde mu komenti wano. Network yino teriiko wadde n'akatono olaba. Network ze ne waffe. Teriiko network so kyova olaba bijja kwangwa munaamutuweereza bu video obwo bwe mbagambye. Yino network totally off. Kati gwe abantu bakwadde ku magezi ki? Kyemmanyi naye wali abantu babaabirabye. Bakugambye batya ku Sharitah? Abamu benayogeddeko nabo nga baŋŋamba oba omukazi mwesonyiwe. Abamu nga baŋŋamba ayinza okuba waliwo eyamuga oba abeewaabwe nga bamugaanye engeri gy'ali nti musiraamu esiri musiraamu. Bakwenze bakuwa ensonga zaabwe ez'enjawulo. Kuva olinayogerako naawe lwe wajja wano n'onkansolingamu omutima gubadde gwagumamu nga nategeeramu sikyalinga luli. Comments nyingi Ben nyingi naye ndabyemu abantu abagamba nti baagala kanamba ka Ben naye Ben wuuno ndi naye mutuwe shifa Ben mutuwe bannange nze sigenda bbawa Ben nga sinnatuuka eri wa mukyala we kulaba girlfriend we tanafuuka mukyala but girlfriend abadde girlfriend we Sharitah gwe tutamanyi nti oba Sharitah akyayagala oba yakyaye naye si mwenkoze bubi bebiteeso bingi naye katulinde abagenda tuwa n'obiteeso by'obuvidiyo abagenda okuteesa nga mwekutte bu video bonna tugenda bulaga Ben tubuplayinge amanye nti muli wamu naye ate si asoose omumenyeka omutima nga batumenye mutima gwe guno gusoose omumenyeka maama gwe nga weesiimye ffe batumenye emirundi mingi gw'oli kugumu bwe muyungayunga bwe muzaayo maama Ben olaba kati oseka nako bane luli wayina ennaku omanyi ti Ben aseka nako ekigeza okwogerako naawe kyakola tewasigala kyekimu bani olaba kati nnyumya n'obuntu bwange obusesa n'osekako ne maama luli nga ffenna tuli mu binyiizo byereere ate ndowooza wasanyuse n'omuwulizaako nga kkubira wadde yadde akkubira ayomba naye kati akkubira wakiri n'ayomba sebazeemu nakkubira naga vidiyo evaayo ddi Sharitah nno naye yeekaza naye nga biri bye ebirala tabyogerako mugezaako bimubuuzako nga ndayivaatinga nziza ku birala naye nga kyoba omanya Bambi mu comment kankyogere nga ne Sharitah gy'ali awulira zigendemu naawe olabe baana bawala bakwesunga bagaba bannange he's handsome he's humble he has love naye eyo sigenda gendayo nnyo mpaka nja gendayo nga mmaze okusinkana Sharitah ono bwe mba sinasinkana Sharitah sigenda bigendamu nnyo ebyo kunnyonnyola biwanvu mbw ate Bambi Ben ze singa nda available tugenda mmala kusinkana Sharitah nammwe mukyerabireko ekinaava ewa Sharitah ngenda munoonya Sharitah ngenda tuteekamu obukodyo kuba kati ate kimmanja mpulira geuti mpulira nga kimmanja okumunoonya so bwe naamala omusinkana kati tulyoke tulangirire mbu he's on market not taken anti kyekitegeeza omuntu abeera ali eri sigambye nti oli mu katale onoonya naye muna ekintu kyonna nga tekiriiko nnyini kyo ate oba oliko nnyiniwo mune nga bannaye ba Kampala girls munnanga abaana banoonya bufumbo banoonya setolinga banoonya babaagala jaso ina ekibuuzo kya Ben oba kyomugamba toyinaayo madi oyinaayo ekibuuzo kiri nti bwafuna mwagala ebyaddala asobola omukkiriza babuuza nti ne maama nga mu bituuse gye bisembera nga Sharitah bannanga ajja kunnyigira agambe nti bwakya ne tutuula mu vidiyo nga twagala mutabulira musajja we mukyusa timing anyway katugere n'ekibuuzo tugeze nti one day tusinkanye Sharitah n'atuwa ensonga ze in case we tunaba tumulabye mukama bw'anaatuyamba tugeze ng'akitadde nga ye ayina omuntu w'omulala gw'alaba n'ofuna tugeze mwana muwala najja enkeera ng'akwagala osobola okumwagala oba omutima gwo gusigala gugamba nti
sisobola muntu yenna. Kati singa mba mmaze okwogerako n'oli nannyonnyola kubanga nze ndi sure simanyi tomanya ayinza okuba alina ensonga ekweyasinza naye nze nga nze nkimanyi bulungi sirina nnyo kye namukola kwayinza kugamba nti kino kati ye singa nnyinnyonnyola naŋŋamba nti kino oluusi nsobola omumanya nti kino kibi ne sikikola singa mba ye mutadde nga nfunye omulala kuba mba sijja beeramu olwo buli wiiki buli wiiki kwewozaako buli wiiki ate omuntu akeere bukeeze essimu akuggyeko akublocking ye akuddizeeko wayagalira walabye kooli ye n'oyaayaana n'oga oba omwagala osanga alabye vidiyo kati naye omutima gulumya ategedde nti nnumwa kumba akubye kuyombesa. Era mu komenti nalabyemu bangi abagamba nti oyo moving on takumalira budde abamu nga bwe bagamba lwakuba saagadde genda deeply mu comments nga sinalaba sayidi ya muwala then ne wabaawo n'omulala omuwala eyavuddeyo n'agamba ekyo kyennyini kye bakoze Ben nange nakikola omusajja n'agamba era temweyibaala kituufu omuwala bagenda mumuwasa mwawulidde bituufu kuba nange nakikola omusajja nendekawo gwe twatoba naye nengenda n'omugagga sebe waliwo yatwewaniddeko mu comment section n'agamba nange nalekawo omwavu nenegendera n'omugagga yeziri comments n'agamba era tojjayo essuubi era muwa amagezi nti nga 75% betulabyeko it has ended in tears. It has ended in tears. Naye teyeyibaala obudde bwonna naye bannange gw'ogala nti ng'otya n'ogamba nti ono mwavu kubanga buli luki ebintu bikyuka naddala abantu bonna nga ayimuka n'agenda n'akola leero oyinza omuyita omwavu akatambi ne keetooloola mu ddakiika gwani avaayo n'ogamba oyo nkimutonzeeko mutadde mu baavu forever ng'ate omuntu ayimuka buli lunaku n'agenda n'akola n'abaawo n'alya n'ayambala n'amuvinga obulamu abuyina waali so tomanya lwanca so tuzakiteeka era ye yeewaanye nasome kopindi nga eki kinagamba aben talinda fe abawala nga oyo gye tuli era nze mundabira wano nalonda ne ŋŋenda n'omugagga oli yalaba mikolo yawulira miwulire nga kyennyini ky'oli mu kuyitamu yakitunyumiriza mu komenti n'ateekayo ka komenti ke gyali era ali proud okugenda okudisappointinga omwavu n'amumenya omutima gwe baali beesuubiza naye kuva buto n'agenda n'asikamu mu maaso ayinza obba yakagendayo nga tannabiraba bivaayo abuze ku bakyala banna abaliyo mbikomera eyo abamu basanyufu abamu bakaaba naye abagenzeyo obugenzi nga tomanyi oli naye lugendo lwe bwe yabikola omanyi ebikomera tubifuna naye olugendo lwabyo mulukoze naye olugendo nsonga nkulu nnyo osanga gwe wantadde Sharitah mu kikomera ng'alaba process mu miiso kikola ate si gwe muzimbi bane wandizimbye kiri so kati Sharitah osanga munne yandibadde proud ng'alaba nti ekikomera kino process twayitamu eno okusinga omuntu abatamanyi process nosanga ekikomera nga kiwedde n'okiyingira so osangayo entalo z'otamanyi sometimes okiyingira naye ng'entalo ezijjirako nyingi ffena twandyagadde ebiwedde bye batukoleredde naye entalo ezijjirako awo ku bikolerere biralamu munne ng'osiibula abatulaba wanje ayagala kutwala ani mwami ki omwami tanadda katale bannange omwami nze bane mundeke nze nkitwala nti Sharitah tukyamuyina Sharitah abamuga muveeko mukwano ate kati naawe oli muyaayo omusajja ato oyagala akasigaddewo mu bitundu by'omubiri era nabyo bimenye anti mubamenya omutima ebiwoowoolo ne bakima ebyenda kati ono ayagala kima biwoowoolo oyo ate bambi totawaana oyo ayogedde eddoboozi ly'owulidde azamumenyeramu akalulu Allahumma swali don't bother mama ate bannange kwetulisizaako bomu naye nga ebigambo mukwano ebisiibula abatulaba tujja kuddamu bannange ngenda noonya Sharitah nyina gwembaza
munnajja okunzigira nti atudde wali omanyi olumu osooka it's okay tujja biraba neyanziza nnyo naabaŋŋumiza naye vidiyo sigenda gijjayo ekyo kyo kiri out ate nkutte n'endala yiino era Sharitah onaatusonyiwa kuba tukwagala kati naffe tusobola okwogerera n'eddoboozi munegwe ku ssimu toyala kwogera na Beeni toteesa kati obubaka katubusindikire wano banno banaabukuweereza sooka omuwe Sharitah obubaka then olyoka obuwa abatulaba. Sharitah okusookera ddala nyo mutegeeza nti njagala okwogera naye kyabeere ng'akimanyi ntuule ewantu munywe kacaayi mwogere bw'aba tayagala afuneyo omuntu omu gwe yeesiga twogere naye ng'oli amubuulire nze njogere naye gw'aba yeesize ekisinga okunzita kumanya buzibu kyewamukola yasinziira ku ki takuwadde mukisa kukyusa nsobi zo kuba omuntu bw'oba ng'oli wanaakola ensobi emu ng'ogenda okola bw'otyo olikomawa bulamu sitetambula bwetyo. Kati Sharitah okyayimiridde ku kikyo oyongera ku ddoboozi liri nga bwe wamulajjanira okyamwagala ate okyayagala mutuule mu byogereko omanye ekisembayo omanye ekisembayo okay then abatulabo bawa bubaka ki abantu bakwatiddwako bambi ennaku nyongera okwebazawo bonna abongedde okuŋŋumya beebale nnyo beebalire ddala kale munaaye katukusiibule tunyumizaamu kasita ndabye bw'oli you're much better okusinga luli tujja katunoonye Sharitah nsigenda zikiza nakusuubiza ngenda munoonya andoojinga akola ki naye munoonya at least omuntu tokuba kutta omuntu mwogeramu n'olaba ne mulaba n'ogamba mune ABCD sibyagala wano tetwakwatagana n'olwekyo nkuwa omukisa kyusa oba siki nsise next ne tumanya naffe ekiddakaawo bane mwebale kubaako mwebale kutulaba mwebale tugoberera emboozi ya Beeni tujja kuba tujongerakaawo nga bwe mbagambye tuteese we are going to win tugenda wangulya no ddala ebirabo ssemalabo bingi nnyo ddala mwebale kubaako Hypex Studios kulifaananyi ebirungi enamba ziri ku screen beekwate bali located at National Convenience Cobbins Motel Busabala Road gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka tolowooza walala wonna okujjako Hypex Studios ate nga mbajjukiza nti era ababunga Comfy Homes batulowoozaako mwe mwenna ba rich aunties ba rich uncles ate nno nniza okugamba rich aunties and uncles ne mulowooza nti babbeeyi nnyo tebaseera naye abantu bonna abakola ennyo nga mukoowa mwagalayo muwummulirako mu resting mind yammwe mulowooze nga teweeraliikirira ku security yo obuyonjo enguudo na buli kimu weekwata ababunga Comfy Homes bakutegekera kye bayita a home away from home tojja kwejjusa genda nangoyezo buli kimu weekiri kiri fully furnished. We love you so much. Nsigadde nze Nakawombe Shifaho ponsanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 namba ziri ku screen. Jangu otuwe ebiteeso byo, jangu otutume surprise, jangu otuwe omulimo, jangu otugambe ku kisonga zonna eza Beeni. Bye bye mikwano tubagala nnyo. Good night. See you soon. Bambi Beeni Mukama ayongere okukuuma. Bye bye. Ekinaaba kiriwo kyonna era weolabira akasimu manya nti kati Sharitah mufunye bwenti nja mukuteerako ku ssimu owulire eddoboozi lye oba ki kyonna oba kyonna kyanaaba agamba oba kkiriza okusinkana oba ŋŋambye tugende tumusange waali gwe beera ku stand by nja kuba nkugamba kaale obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate